Omusajja yesali amanya ge byalugaba naye sanga naye manyo yimba bale ngina soka mbatereko kakola sako konna nkayimbe wali nkakube wali malenzeko koneza akayawo banaye munange ono omusajja King Saha jokira oba kale oba enaku zino kuba kazizaako eri okuwunya munaye embeera gyali mu yo zinungi embeera gyali mu yo era eyungula eyungula eziga ku ki eyungula eziga ku maaso izit we bakyogera ya tugenderawo naye munange nzo kuva munaye okuva embozi y'okuwunya we yatandika nganze buyinzaanishasuvia ntandika nenkula okunoonyereza lwaki ono omusajja King Saha bamugambye nti awunya kati njagala nsooke nasuka nkutereko ka video ka Bebe Cool ne King Saha olutalo gye lwatandikira ffe tugenza okumanya luno olutalo nga munaye bo olutalo luno balulwana dda naye nga balulwanira mu Campo Wars then otuma olaba ka video yako ate male nkongerayo mu maaso naye nga sinaba kutereko ka video yako nakongerayo mu maaso bambi buyinzaanishasuvia nkusaba video gimpereka like era ongende mu notification bell olina okusubanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo bambi osubscribinge n'okusubscribe. Tata wa Saha yankubidde angamba weebale nnyo mutabani mugaa taata munaye tuyambireko eno nga tekinnafuuka kibi bwe kigaana awo tukkirize nti tukoze ki kiganye nkiwa n'abawagizi be nabo basanyufu kubanga munange webbanga bw'otali mukola bw'otamwanukulira talibikka so mu ngeri emu oba endala njagala bakkakkane eyo opinion yange buli omuntu alina right ekola oza namwe Bebe Cool mwewulidde ko munange yawulira omwana nga ali mwaka sunagamba ono omwana namuyita namugamba nk'omuntu munaye King Saha akola ki tandika weeyonji nza kakasuke nkuwulidde musikagala oba mujjukira ebiseerawo we bayimbye olimba tubonga naawe yukira ne King Saha yalimu kati munange awo Bebe Cool we yakola ki awo Bebe Cool we yawulira King Saha mbu ali mwaka so akawunya munaye n'olutalo lwalimu nani ne Bobiwine era Bobiwine mwina maaso awo ate naye ng'akola ki ng'ayogera ku nsonga za Bebe Cool munaye King Saha yeekutte yakola ki teyabiwuliza Bebe Cool ne yeesula butereevu nnyo n'agenda ewa King Saha n'abiyitiramu bazadde be era munaye bazadde bo bakola ki bambi ne beebaza Bebe Cool ne bagamba munange omusajja banaye ng'olina omutima omuzadde biki ne bamwebazaawo nga wemuwulidde mu kaki nga wemuwuliddewo mu ka video munange ye King Saha kyamuluma n'agamba Bebe Cool ddala oyinza otya okunswaza oyinza otya okugenda mu bakadde bange n'obagamba nga wempunya biki wamumanya kugamba olutalo ddo lwali lw'amaanyi nyongera obbajjukiza nti nno ffe mugenza obitegeera oba bigenza okuzimbulukuka nga bo olutalo lwalulwana dda kati kasone kutereko Bobiwine nga tuuka ne Bebe Cool ate tweyo bambi yagimala naye bw'aba agamba nti ayagala kolo ate nawulira ayimba nti mwana abandi omusuubize omuzaddemu abaana bana omusuubize embaga mu Desemba bw'otuuka mu Desemba nga weekyanga kyova olaba eyo embaga ya Yesu nga simanyi oba alinda kumera nvi basiba bawasa kikuyamba ky'okuwasa omukazi embaga ng'eyo gy'obawasiza ate n'ozaalazaala ebweru obali badde osooka ne weetegeka n'obeera kiriya ng'era oluyimba oba toli ku mulamwa kiriya olina okusooka okubeera kiriya nawe kiriyaringa ye alina omwana ow'emyaka 24 simanyi oba yamuzaala muzowena naye nze sikiraba ekyo nga nsonga kuba nze nange siri mwana wampeta nfuna bulungi sigambe nti bw'osanga bw'ozaala tuli basajja baganda nfuna bulungi okuzaala si musango okuzaalazaala emabbali nga so okuzaalazaala waliwo okuzaala n'okuzaalazaala nze tebanzaalazaala buzaazizazi banzaala n'abaana benzadde sibazaalazaala buzaazizazi mbazaala ate sibeegaana ate sibakweka kuyitawo myaka 25 ne baleeta omwana wo nga gwe Sali Moses omwana wo nga ye Alani Byalugaba mu Katuliki Munyankole okitegera kyengamba no nze omwana owange ne bwaba wanaku 2 abeera Kyagulanyi era ensi ejja mumanya ajja kufuna chance okubeera taata wange omuzembere taata we kibi nnyo omwana okula nga talina taata ebyo bizibu muganda wange obyo byalina okitegera naye kennyini kitaawe yammanya oba alina myaka 2 nze mukyala wange namuwasa ng'ennaku z'omwezi mu 2000 ngenda kusoma mwezi 12 ogw'omwenda mu 2023 yempete eno gye musiiba mulaba kyegeza abali babukede TV big size yakola dembaga gomubadde mu buusaaki bw'otunuulira wano olugalo luno bw'ozumingako n'olaba olugalo luno ndaba waawo nga lulaba nga balinga ng'ewaliwo enkovu kati
abantu tulina okumanya nti omuntu asookola embaga ye nga y'abantu 2 3 actually 4 basookera ku 4 kwababayo ba witness 2 bwe namala embaga eyo emyaka 10 emabega nenkola nika gye bayita nika eyo nagikola okuba mu busiraamu ffe osobola okuwasiza ne mu nju gye bayita nika kati kino ekyembaga eno eyawabweru ekyo nja kikola nga ndikiriya nze ku myaka gya Bebe Cool njagala kubeera nga nkuza emyaka 10 egy'obufumbo nfuna bulungi ku myaka njagala kuba bwe bityo gwe kyoyina omanya luno olutalo lwalimu abantu bangi naye abo abantu bagenda beekutulako naye nga wagamba nti nno mu bantu mubeeramu omuntu omuyombi oba alimerako kati yaani ye King Saha. King Saha ekimulemezaako lwaki Bebe Cool mbu yagenda ewaabwe n'amulopa nti akolaki nti awunya ddala mbakadde beera ye King Saha agamba munaye Bebe Cool nze nja kufaafagana naawe kale eyo tusooke tuveeyo kati kankuze lwaki yalwadde munnange ensonga yemirwazizza banaye naawe niwobeera gwetuliza butalwala akaana akayiga okwogerawo omukazi w'olubuto kasiru ananaagira akola kibuli omu ng'ali ku King Saha banaye King Saha awunya banaye King Saha awunya musajja watu n'akola kafubirire n'atandika naawe abantu haaga kwegamba asobole obbamanyisa ati notakolaki asobole obbamanyisa mbu kyawunya naye nga mama abantu baliwulira abantu nga bo tebaliwulira munaye King Saha yagala gaana okola kiki owunya wamma kwegamba bintu byo kyolina omanya bintu biwanvu naye saagadde biyingira nnyo njagadde nkuweeko ebitonotono era kankwetereko Kamili yakola embaga Zakayo teyakola mbaga Kyagulanyi yakola embaga oyo kyali teyakola mbaga Nerema gwe yaleeta yakola embaga nange ngenda kukola embaga omusajja yesali omwana we byalugaba